bwe tutyo tugguse n'amawulire gaffe mu nsi zino zikali ntalo. Tugenda kutunulako mu ggwanga erya Isirayiri, Iran ne banywanyi baazo. Olwo ate tugendeko wali mu lutalo olwa Ukraine ne Russia. Bwe tugendako mu ggwanga erya Isirayiri, eno nno munnange banenya Iran olw'okusindika drone okola obulumbaganyi mu kugezaako okutta Prime Minister wa Isirayiri Benjamin Netanyahu. Era nga drone eno bwetyo yasobodde okubeera nga etuuka ku maka ge kwe yakoze obulumbaganyi obw'amaanyi. Kakati bino byonna biva eri Israel Defense Forces. Bano nga batugamba nti drones zabadde 3 era nga zino zasinzidde mu ggwanga erya Lebanon gye zaavudde ensibuko yaazo bwe zino ne zisolosa eggwanga erya Isirayiri. Ebbiri zakubiddwa aba Air Defense naye ey'okusatu bwetyo nesobola okubeera nga yakubye ekizimbe mu katawuni akamu ak'ebyobusuubuzi akayitibwa Koaseraria. Bwetyo Isirayiri kino n'ekiteekako Iran okukola obulumbaganyi bwa drone eno n'ekigendererwa ekyokutta Prime Minister Benjamin Netanyahu era nga babadde baagala kumuttira maka ge private residence okulina n'ekibuga Tel Aviv. Bwetyo office ya Prime Minister oluvannyuma yakakasizza nti drone yabadde ekubye amaka aga Prime Minister Benjamin Netanyahu ag'obwannannyini yenga ye private residence. Naye Netanyahu oba mukyala we Sarah tebaabaddeyo mu kiseera ekyo era tewaliiwo bantu bafunye bisago oba bakoseddwa mu bulumbaganyi buno. Abatuuze abantu ababulijjo bagamba nti baawulidde okubatuka okw'amaanyi ebiseera ebisinga obungi Isirayiri etera okubeera nga eteekawo okulabula bakuba akadi oba alamu okubeera nga babaguliza ku batuuze okubeera obulindaala. naye munnange mu kiseera ekyo tewabaddewo yadde okulabula nti oba alamu yonna. Kale munnange kabadde kaseera kazibu nnyo okubatuka kwabadde kw'amaanyi era ab'okumulirwano mu kugezaako okulaba kiki ekibaddewo bagezaako kubeera nga bagenda okulaba amaka aga president ag'obwannannyini era nga bakakasa gakubiddwa roadblock oludde nga ziteekeddwawo helicopter zeetala waggulu okusobola okuba nti bakkakkanya embeera oba okutegeerera ddala kiki ekituufu ekibaddewo. Kale munnange oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno era ba senior officials wali mu gavumenti eya Isirayiri ne watabawo kubuusabuusa kwonna nga bakakasa nti avunaanyizibwa ku nsonga eno si mulala ly'eggwanga erya Iran era bwe batyo nga bakakasa nti babadde bagezaako kubanga batta Prime Minister waabwe owa Isirayiri Benjamin Netanyahu. Bino byonna bisenga obusungu oba bitwale ng'obusungu eggwanga erya Iran ne banywanyi baalyo birina ku ggwanga erya Isirayiri ne banywanyi baayo oluvannyuma lw'okubeera nti nno Isirayiri esse abanene mu bayeekera banywanyi ba Iran wamu n'abanene mu ggwanga erya Iran era nga waliwo akatambi akakwatibwa akanyonyi aka drone. Akanyonyi kano mukutta oba mukuttibwa kwa Yahya Sinwar kakwata ebifaananyi nga atudde wabweru w'ekizimbe era ono ng'atudde ku katebe mu mafunfugu ku kizimbe ekimu nga yeebisse scarf ku mutwe agezaako okuba nti yeprotectinga obutamutegeera bulungi nnyo era mu kukalaba naye n'akatunuulira butereevu bw'ati ku mukono gwe ogwa ddyo nga alinako ekisago eky'amaanyi ennyo ng'ali mu bulumi obutagambika. Kati munnange Sinwar kwe kulonda ekiti n'omukono gwe ogwa kkono akasuke akobeka drone akakube kagwe oba wansi ng'agezaako okubeera nga yedefendinga
nga munnange amagye ga Isirayiri tegannaba kubeera nga gasaanyaawo ekizimbe. Era oluvannyuma amawulire ne gasaasaana okuva eri Israeli Foreign Minister nti Siniwo munnange bw'atyo yali attiddwa. Ne kuba kujaganya kwennyini era amagye ga Isirayiri okuba nti Siniwo attiddwa era nga bakiraba nti kino kisobola okuleetawo embeera esobozesa munnange abajambula aba Hamas okubeera nga bata ababwambe, kisobola okubeera nti munnange kireetawo ate obaoliawo akabembereza mu Gaza n'ebintu okubeera nga bikyuka nga tebiriiko ku controlling baba Hamas oba Iran nga ensi. Eyo nga tuvuddeyo muganda wange ebifa mu lutalo lwa Ukraine ne Russia, South Korea erabudde ku bulabe obuliwo oba okwekengera okuliwo obunkenke obuliwo mu security, kubanga spy agency yayo egamba nti amagye 1500 aga North Korea gamaze dde okubeera nga gatuuka mu ggwanga erya Russia okubeera nga galwanira wamu n'amagye ga Russia mu kufutiza Ukraine. Kati ya Ukraine munnange nga president waayo Volodymyr Zelensky atutegeeza nti ye akimanyi bulungi nnyo nti amagye 1000 aga North Korea bwe gatyo munnange essaawa yonna bwe gatyo gagenda kubeera nga gayingira eddwaniro. Okulwanagana okw'amaanyi wakati w'amagye ga Ukraine n'aga Russia mu town eya Toretsk mu bitundu eby'obuvanjuba obwa Donetsk, eno emmundu esekera ddala kuba amagye ga Russia bwe gatyo gabadde gayingidde ekitundu kino olunaku olwokutaano n'amaanyi agatagambika. Ate mu town eya Pokrovsk mu ggwanga erya Ukraine ab'ebyobuyinza bwe batyo muganda wange bategeezezza abantu nti bandibadde ekitundu kino bakyamuka kubanga ebbugumu oba services ez'omugaso ennyo ez'ebbugumu zalisalwako kubanga bali mu butiti essaawa yonna kubanga amagye ga Russia galaga gakweyongera okusensera ekitundu eky'obugwanjuba. Ate ye president wa Ukraine Zelensky ategeezezza nti banywanyi baayo nga eggwanga erya Ukraine bwe batyo baagala emyaka omuntu kwalina okubeera ng'ayingirira amagye gikkeko ku 25 gikkeko wansi, naye nga ye munnange Zelensky agamba talaba nsonga lwaki kino baagala kibe bwe kityo. Era Kyiv etutegeezezza nti Russia yakomezzaawo emirambo 51 nga gino gyali gy'abasirikale munnange abattiddwa mu kulwanagana, ate ku sayidi endala Russia ne Ukraine bwe batyo ne bawanyisiganya abasibe mu ddiiru munnange eyalimu oba endagaano eyalimu United Arab Emirates. Ate president wa America Joe Biden ategeezezza nti tewaliwo kukkaanya kwonna, tewanaba okukkaanya kwonna nti eggwanga erya America ligenda kuwa Ukraine long range weapons, emmundu ezikuba ewala basobole okubeera nga bakubira ddala munda mu Russia. Naye bw'atyo n'akuba omulanga eri amawanga aga NATO ageegattira mukago ogwa NATO okubeera nga bongera okuba nga baba obuyambi eggwanga erya Ukraine. Ate International Monetary Fund Board emaze okubeera nga ekakasa nti balina enteekateeka ey'okubeera nga bawa Ukraine akawumbi kamu aka $100 n'obukadde 10 US. Eraze nti netegefu okubeera nti nno ewa Ukraine obuwumbi 20 ng'ekitundu ku bbanja erya G7, era nga kino munnange kikakasa nti bano bajja kuba basasula nga bateekamu n'amagoba, era nga amagoba gano oba okusasula kuno kugenda kuva mu frozen Russian assets. Ago nno munnange geego, naye tusisenkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large akuume.